Bantu bange, video mugirabye temugirabye? Tuyinza okukeera nga bagijjeyo. Omwana agambye kitaawe asafaringa from acute pancreatitis, nti kitaawe abadde abatolinga n'obulwadde bw'omwenge, nti abadde anywa omwenge mungi, naye ye Abba avuddeyo n'akola vidiyo eno ng'obusungu bumuluma ng'agamba lwaki buli ekituuka ku kitaawe akagatto mukambaza nnyina. N'agamba mulekerawo okwambaza nnyina akagatto, kitaawe ekimutawaanya ndigi. Aludde ng'endigi emutawaanya mbu nga tebannava bannange. Omanyi mwe musobola okunnyambaza akagatto mu abaana ba Leon Island mbamanyi? Temunnyambaza akagatto ddi omwana wammwe yabyogedde. Vidiyo ebaddemu Olungereza era siba kubataputira nze yasomera mu Harvard. Wana Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings, and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans,
everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Twali waffe Masaka omwaka 2003 2010 ekyasa kye2002 wabeerangawo n'akayimba nga kagamba bannanga akagombe k'enkomerero eno mukalindirire Uncle John Ssegawa. Waliwo mu myaka gye2002 waliwo, era twali bato nnyo, era gwomu ku bantu abatu inspiring okuyingira art. Ebiseera ebyo twalinga Masaka nga tukuwulira ku leediyo z'abajjajja baffeezi ne zaakabaawo. Emirembe egyo abagijjukira mu mbuulire bakulu bannange bwe tuzze tukula. Nkulaga omusajja engeri gy'azaalemera mu mulembe. Deno okola ki wano? Deno nkwagala nnyo omusajja wange. Abo abaana abali ku mulembe bajjako abantu stress. Kakati nga tukuwulira ku leediyo bakulanga tosuba guys ne biseki biserulungi bya Kampala, era ng'ogenda okubati Valley Theatre abantu ne bakuwagirira mu kusaasira. Sigamba mbu bye wali okola byali birungi nnyo, sigamba nti gwe wali asinga obulungi e Kampala naye n'abantu bakuteekako serulungi wa Kampala. Sigwe wali osinga abaana babakulu obulungi naye abantu bakuportraitinga ne bagamba mbu gwe serulungi waki wa Kampala. Kakati abantu n'otandika batetenkanya. Nkusiba ssente John Ssegawa, nkusiba ssente bampandikira omuzannyo tuguteeke ku National Theatre naawe tukole bato tulaba anaasinga okugunyomesa. I bet you, yes, bagumpandikire ngukwate bulungi ngupracticing nguzanye olaba bona agunsinga. I bet you tosobola kunsinga muzannyo. Nakugamba ebitone ebindimu mujja genda mu bizuula mpola. Okuzannya omuzannyo, okukyusa amalabozi ku stage, okuwaana okwogera banange mumpeeyo omuzannyo gumu nguzannyiremu kanti Uncle John Ssegawa tulabe ekimwepansa. Tulabe ekimwepansa. Lupazone brother tojagalangako
Enyimba zogamba nti oyagala mukoma kutuwaana. Enyimba ze mugamba nti mwagala mukoma kutuwaana. Oyimba ne mu bivulu bwe batutegeka ne ba promoter tebatulolo. Kakati ate ne bwe munakola mutya. Promoter ategeka abantu gwe bamusabye. Promoter ategeka omuntu anamukolera sente. Na nyiri sente ze promoter tomutegerera kwani gwaleeta please. Ategekani anamukolera sente. Ne bona ayogere gulu ne libwatuka n'okuba omutwe wansi. Promoter Uncle John Segawa ategeka amukolera sente. Ategeka anamugirayo sente. Ategeka anawa abantu vaibu ne banywa bia ne basasula. Promoter mu sente ze tomutegerera. Ebyo olimba ne bolimba ne bona akuba omutwe wansi kutaka nze ndi muyimbi asobola okuyimbira ennyimba zoyagala okuwulira ne bwe giba myaka aga nzomu ku bayimbi kinzigeko sigenda mu studio na lupapula sigenda mu studio na pen nze gwolaba sigenda mu studio na Simon nyinawe na recordings bobo oli producer ngoli kuno kube ngoma ompite bolaba nze mu studio yo nga nyine ekintu n'ekimu ngenda kuyimba buyimbi nzomu ku bayimbi abatagenda na kintu kyonna mu studio nga ngendo okuyimba olimba nsobola okuyimba Uncle John Segawa ebyomulembe go byagwako kati bakyabisasulira tebakyabikubira drive abantu ne bajja tebabikubira drive abantu ne bajja kuba goyagala nyimbe nyino olimba lwe nayimba misinde jange gye gineyimirira benakolanga nabo bango baba ndi amulukwe nevuma kuba na kisa kingi na buli gwenda byokumwesiga bandi amulukwe abantu balamu mbalabye nnyo kasujja wangamba va ku bantu balugera ebyoka netonya netulaba ensi sirabwe tulaba ensisira bwe misinde jange gye gineyimirira benakolanga nabo bango baba ndi amulukwe tuyimba ku stage abantu batugamba vaayo ne bw'oluyimba ku stage ne bw'olukubira drive abantu tebajja naye nga bamekawana abantu be baliddemu olukwe wama mumbuulire mu comment section oba temuli bangi abantu be baliddemu enkwe luli ku YouTube lumazeyo kumpi omwaka kwe luli ku YouTube yange teruweza na views 14 bagenda kunyiga na lutaddeyo jjo luli ku nyimba 28 kati ezisingo kichi kyolaba lwaki tokozesa obwongo n'otegeera nti ddala kituufu abaana bano ne bwe bakayana ne bwe bayomba there is something ensi kyeriko zerizo okukyuka kwensi zerizo okutambula kwensi lwaki olowooza Saudi Arabia bali bagima World Cup nalike Saudi Arabia abe Saudi Arabia monjulire yemu ku nsi ezisinga okubeera strict nnyo mu ddiini naye abantu bwe baali bagenda okutegekayo omupiira Saudi Arabia Ronaldo gyali bandagana gyasula ne bangamba muganda wange okuva Saudi Arabia bwe bagiwadde okutegeka World Cup bye bino wansi bye bakanyako kabia kagenda kutandika okunywebwa Saudi Arabia ebbaala zigenda kutandika okudigida Saudi Arabia kubanga waliyo World Cup nimbye lwaki temuyiga okutambula kwensi temunnatambula ka Uncle John Segawa lwaki temuyiga okukyuka kwensi ngaddi Saudi Arabia lwe yabeeramu omwenge ngaddi Saudi Arabia lwe yabeeramu kirabu ezigenda okuba mpaka ku makya tetwasoma naye lwaki tubasinga amagezi singa twali tusomye Uncle John Segawa mwe mwandibadde wamwe eno Uganda olowooza mwandibadde waffe singa twali tusomye just akabadi kalyaka nti ebitabo bitono ate mpuliranga ku magezi gennina ngenda kwewaliriza nzireyo nsome kubanga omusajja omukulu kukyuka kwansi mwana oba nnimba nnyo nga bakugambye Saudi Arabia bagiwadde World Cup naye ebintu byakyuse
bagigambye omwenge tulina okugunywa nga Saudi Arabia y'abasiraamu ensi ya Allah lwe yabeeramu omwenge nga Saudi Arabia ensi ya Allah lwegenda okuba kirabu nga Saudi Arabia abakazi mwe batandikira okuvuga emmotoka. You should style up muyigo okutambula kw'ensi n'okukyuka kw'ensi. Fene bona alekana naffe n'okuba omutwe ku ttaka twamanya akatiba where we earn elikomani, where we earn elikomani, where we are milking elikomani. You can't change our mind. You can't change our mind. Tosobola kukyusa bwe tulowooza. Mu katale kaffe betuguza tumanyi gye bali betuguza bangi ate baagala bye tutunda. Tosobola kutugamba genda kusuubula binyeebwa ng'abantu baagala kawo. Ebyolimba bakukyaze Uncle John olimbe n'abalala. Discussion ku discussion kwejjonkera. You can't change our mind. Kuki kyeteekeddwa okulowooza? Never. Uncle Shadi Chekata liri puzzle lunabe must shine. Kubanga tomanyi kutambula kwansi, tomanyi kukyuka kwansi, tukusomese otegeere nti guys ne biseki n'ennyimba ze mwawulirizanga zagwako. Nakugambye jjo ne be baba banno babayambye be wakula nabo ng'owuliriza bwe mwalinga baserulungi b'e Kampala bankugule Sekamatte bawummula dda. Bankugule Sekamatte bawummula dda. Ne Ronald Mayinja yamuteekanga mu kayimba Sekamatte ku lusooka omwaka tugwere gaba tugutandikireyo. Sekamatte agabula byakunywa takyagabula byakunywa yawummula ali mu Amerika. Omugezi Moso Bontwe Mukama amuwe ekiwummuliwe ekyemirembe yawummula dda ali mu Amerika. Badolini Mutibwa bali London bawummula. Bakinene Michael bali London bawummula. Omulembe baguleka naye olemedde mulembe. Wini Munyenga yansange wa Mesa Kisemakula ewa Mesa Kisemakula nga tuli ne papa tuli mu kunyumya bwe tuti nga yakula nga n'eriiso terikyaliko. Wini Munyenga bamuyitanga Wini Munyenga bamuyitanga ani omukazi asinga okubeera n'eriiso. Saasiraza omwana w'abandi gwoleka mu kirootyo. Kyekibonyabonya Fiina Mugerwa banno be wayimbanga nabo bawummula. Fiina Wini Munyenga bawummula. Omulembe ne baguleka ne bamatira n'abantu kye baabawa. Owulira bulungi. Wini Munyenga bawummula. Wini Munyenga n'okulokoka yalokoka. Ne bw'omugamba tuyimbiremu saasiraza omwana w'abandi gwoleka mu kirootyo. Tolina kisanga atokimanyi enzikiza ekola bubi. Nkumakuumako enzikiza ne bwebange kutte nnyo awomba mugumu ku bondi kumpi ku lusegere. Bajjeno Megadi nkulaga John Sega wantu tugenda kuyisaamu eggaali. Fiina Mugerwa guno omulembe toguwona. Togenda guwona. Tujja kujonkera. Tujja kujonkera. Bajjeno Megadi bawummula dda. Uncle John Megadi ali mu Amerika yawummula. Naye olemedde mulembe y'ensobi gy'ogenda okukola kyekibonyaabonya mmwe. Kulemera mulembe n'otanyuka njagala oyiga okunyuka. Banno banyuka. Wini Munyenga banyuka n'okulokoka ne balokoka balaba ekitangaala. N'okulokoka balokoka. Kakati gwolemedde mulembe big guys ne biseki biserulungi bya Kampala tewakyali muwala gwogamba mboli serulungi wa Kampala. Nkubuulira ne boddamu n'odaaye ng'ekirevu Uncle John Sega watiti takyanoga. Va ku baana b'abantu banoonya obulamu. Va ku baana b'abantu bayiye kye banaalya. Va ku baana b'abantu babeerewo. Gemagezi genkuwa. Singa tewanzijyonkedde sandi kujyonkedde. For your information leka omulembe gutambule, leka ebintu ebiriko bitambule. Kakati ensi ze bayita kata ziri strict nnyo. Waliwo abagambye Dexter
ayimba mu luzungu ate mugwira bwe nva wano ne ngenda okuyimba ekkata mba mugwira ompulira bulungi bwe nva wano ne ngenda okuyimba Dubai mba muki mba mugwira era gegana amateeka promoter gakuwa abaana be Dubai munanjulira muzadde ki wano ng'agenda nga yatwala omwana we ku ssomero n'akomawo nga bwe bali mwolidde ng'abanneiba bafuuwa oluzungu owuwo ng'ali mugyebaleko muli mutya eyo mwasuze mutya eryo essomero taamwejja bameka abazzaayo omwana mumbuulire wano oba osobola okumuzzaayo buli muzadde kyayayaanira omwana we ayogere ku luzungu era okubira n'edimaster nogaa naye kati oluzungu lunaabulamu nze njagala omwana wange ayogere oluzungu njagala omwana wange ayogere oluzungu omwana wange nga tayogera luzungu ffenna ekitutwaza abaana ku ssomero n'okubatandikisa nga bakyali bato kwe kuyiga oluzungu njogera ne bazadde bannange abaweerera teri atayagala mwana we kuyiga kazungu mwabali mu diaspora bannyinaze abali mbiyumba buli lwosaba omwana wo ku video call oyogera naye otya tomubuuza how are you my daughter how are you my son you're good you're fine lwaki tomugamba eradde era kummwe abalina abaana wano kummwe baana bammwe bameka be mutendesa eradde maamu nyooge mirembe bameka bw'okuba essimu omwana wo oyagala ayogere kazungu kati bwe mba mugamba ng'olimu ayogera luzungu ekyo mulimba ekyo mukola ki mulimba buli muntu wano ayagala omwana waayo ayogere oluzungu era kyekibatwaza abaana ku ssomero fiizi ne tuwaayo mungi mujja biwulira lwampaka ze mbabuulira nga lunnabe mpozi okuleka wano ng'avuddewo nja kubasomesa mpaka lwe nadda ku layini ne muŋŋaala lunnabe ekyamazima katukuveeko ate nabagamba ndi wano mani ame teri annwanirira kyova olaba buli lunaku nja kubabeeranga ku kawungeezi saawa zezimu byo nabadde kubalunywa leero mbadde kwani oyanko John kakati tugenze mu kusoma mu musomo teri muntu ayina mwana we ng'amutwala ku ssomero aleme kwogera kazungu akazungu ako kalina engeri gye kakyamula omuzadde era ne bwe ziba fees ng'omwana wo olaba atandise okkafuuwa osasula era n'ettaamu ejja omwana omuzzaayo naye omwana akomewo ewaka nga tayogera kazungu olaba oba onaamuzzaayo ku ssomero kakati mwogere mazima nti nga ffe ekituufu mu ffe tulinamu abalina obukyayi ne fitina nenge ku bannaabwe oyagala bakugambe nti abantu bazibu nenkuddamu nti waakabalaba bakugambye abantu bazibu basiba bakugamba abaganda bagamba abantu bazibu oli omuddangamu nti waakabalaba obalabye leero abantu baali bazibu kuva dda omugenzi Katolu Bwama yayimba olimba n'agamba ekisolo kye bayita omuntu ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga gwe bakugamba abantu bazibu waakabalaba abantu bazibu oli ajja n'ateekawo kino kyeyataddewo ng'ayagala kuba ssente era bw'amala ozikuba n'agamba ddiiru kalaasi mutusaasire ffeena emisala gye tubeera twagala nnyo ne tumanya ekintu kino kyavuddewo obwedde emitwe gituluma kirina we kyavudde gwe lwaki tolaba nti kyamaanyi gwe tolaba nti kyamaanyi amaanyi gabadde mangi waliwo wekiva kirimu ssente waliwo abagenda okuzirya kakati gwe bw'oba tonnaba kulwanirako balala manya nti waliwo booli mu kugusiza obuwumbi era nga n'abaana baabwe banyumirwa nnyo ebyo babiwulira so ekyoluzungu kyekino Dexter Daps ayimba luzungu yayimba mu luzungu lwaki mu palamenti boogerayo luzungu ate teweerabira
nti si yegwe wekka si yegwe ali mu region wekka tewerowoozaako wekka Uganda erimu abasebbeeyi ze ndi w'e Masaka gwe tokimanyi mbu Uganda erimu abanyolo tokimanyi mbu Uganda erimu abatoolo Uganda erimu abanyankole erimu abakiga erimu abafumbira ate no yonna tuyimbayo yobadde okimanyi nti n'ebivulu bye tusinga okufuna mu bendo lino eryaffe tufuna mu bitono nkubuulire gye tusinga okuyimba Kagadi eyo mu banyole eyo gye tusinga okuyimba eyo ate bambi bo ne babeera nabakisa ne batatukyawa era ne batwagala nnyo wandigambye nti Liri Puzzle talina ngeri gyagenda kuyimba Dokolo Liri Puzzle talina ngeri gyagenda kuyimba Arua naye munnange ne tutayimba mu lulimi lwabwe ate era n'obutayimba mu lulimi lwabwe bambi ne batwagalirayo. Indeed you are good people. There is something wrong. Mufa abaana bannambi ettima Fiina Mugirwa John Ssegawa omusajja Omuganda Sendi Kaddiwa onzijonkera owaye gwe Bukenya Matovu ofa nange lwaki gwe lwaki olowooza nti mu Uganda gwe wekka alimu Uganda erimu abasebbeeyi Uganda erimu abanubbi Uganda erimu abanyolo Uganda erimu abatoolo erimu abanyankole erimu abakiga lwaki bo batuleka ne batusaasira ne bagamba yadde temuli baffe naye mujje mutuyimbireko ekabaale yadde temuli baffe naye mujje mutuyimbireko ekagadi yadde temuli baffe naye mujje mutuyimbireko ewoyima muyiteko emasindi muyiteko mwaluwa muyiteko epakwaki Uganda erimu abasoga busoga byebimu ku bitundu ebisinga okuvaamu kyo nga bawagira abaana Abaganda naye olwaleero Muganda munnaalumye nejjiika nja kukumaliriza mpaka ngenda kufiirako si yegwe wekka bw'oba ogamba nti use music saagala obwongo obwo obwerabize kujjukira jjukirayo olunaku lwenda kuyimbira genda ogule emmotoka. I was a very young boy. I was a very innocent boy by that time. Nali kasajja kato. I remember those days. Era njagala okwebaza Nati Nathan yonna gy'oli nkutumiddeko Mukama akuwa omukisa. Nagenda okuyimba mu Lubiri yali nkuuka omwaka gwa 2016 nga njagala kulinnya stage ng'oluyimba lukuba nga naye n'abantu bawulira oluyimba naye nga tebamanyi ekyamazima saali ku listi Nati Nathan w'embaale saali ku listi Nati Nathan oyo najja nankuba akama nangamba waayi olaba tebagenda kuwa kuyimba naye tugezezzaako DJ we yaliyo nagamba tugenda kuyimba naye ngambye DJ wange ngenda kubava ku stage bwenti ateekeye emmotoka ng'omuyaaye Nati Nathan olwava ku stage bwenti nayisaawo kibuli nengamba wano abantu balina okutegeerera feesi yange nempalampa omanye ekyali awo mu Lubiri nakuba I was a very young boy nakuba nempuliranga n'akabengo kansimbye bwenti ng'emikono giri waggulu bwegiti kugenda ogule emmotoka. Tubeera mwerabize mwana wa Nambi omwana wa Kintu nkulabye wano mu comment section lwaki teweerabira nti nayimba ebigezo bingi bye nandikoze singa nasoma oba nandifuze bingi bye batuteeseza nga tebituyamba ng'era tebitugasa obuzibu bwa nsonga ya bwino nandiwakanyiza okumenya owino kireeta ebbula ly'emirimu n'obwavu obungi mu ghetto ewaffe gye mpowa mu Soweto abantu tebalina birooto ssuubi ly'abaggwamu be baalonda baabavaamu nnyonnyo nali musirwa oba nali mugezi ebigezo byannemesa okusoma ebigezo nandibadde roya obutasoma buluma akuze bwe butyo nenkugamba tewabiwulira obyerabidde nti nze yabiyimba lwaki oli mwerabize
lina abatima enaabange kigendererwa ki kyovula babanko balamu ne Honorable Mwesigwa n'abantu abategeera obutuufu bw'ensonga batudde ne bagamba abaana mubafiira ku lwaki mulowooza mu Kampala John Ssegawa Sendi n'abalala balina endowooza mmwe kuba mwenda muli mikwano gyange mu Kampala muno mulimu amawanga kuba ye capital city mulimu abakyoli mulimu abalango mulimu abasoga bonna no basobola okutuula ku butebe obwo bwe mutuula kera ne bateesa basobola okutuula si egwavunanyizibwa ku Uganda wekka obuzibu kwe kulowooza n'okwewa entitlement kyekyo ekitusumbuye ne mu byenkulaakulana entitlement too much entitlement n'okwefuula nti ku buli ebigenda maaso fe abasinga okubimanya ebitambula ebigenda maaso ku ggwanga lino fe abasinga okubitegeera mukwano njagala okukakisa Uganda nene obadde okimanyi nti Hoima ekuze Hoima wakulaakulanye emmere bagi amamba buulira mbawa magezi twesibira bwerere mu Kampala fe abatambulako kambawe ekyama tokujubanira kugula busaabala ka 10 ku 15 mb'oyagala kubeera busaabala don't bad no tobeera mu Kampala mu kavuyo njagala okukakasa Uganda ekuze nnyo abantu balina bize amawanga amalala ganyiikidde tegalina ekitutawaanya wano n'okukuba emimiro tugenda gikuba kubanga buli kimu fe tukuma omuliro amawanga mangi wano gali mu Uganda fe tutambula obadde okimanyi nti Hoima emmere bagiseera nnyo okusinga emakindye kola research obadde okimanyi nti Hoima waliyo ne Forex Bureau obadde okimanyi nti Embalala kati waliyo ne Moro obadde okimanyi nti Eggulu kati waliyo ne Moro obadde okimanyi nti Arua akuze buli wamu enkulaakulana etuuseewo kati tolumira nnyo bantu bugigi waliwo wano ekinja Samira kino ekisajja kyasamye nno ne kyasaamirira kankubulokinge olowooza onaakola ki olimba nze nja kuwa abantu gw'olimba nkugjeewo tukuwonye nayimba oluyimba lwa maama bw'oba tonnanenya abagendera akayi mundabira omukadde anzaala nakachwa maama ndieno nkazana nkola misana na kiro mamitubeewo ewaka mbanjagala nkulabeko buli olukya maama osanga n'emikisa gyeyongera nakuleka omugongo gukuluma nakuleka ebigere bizimbye maama nkusabira maama ojja kuba bulungi ojja kusuuka akasimu nkakuba kakutuka bwe twogera mba sikuwulira kalabika kakaddiye maama nja kugulira yakalala maama wange singa nalina sente nandi kuzimbidde muyenga naye maama bwe ndifuna ku sente nja kutwala kerandani nyabo maama osingako ne ku feeza noonya kye ndikuwa kyabula nze yabiyimba gwe omwana wa Nambi lwaki olina ettima komya ettima mulimu abasebbeyi mu Uganda mulimu abanyakole mulimu abatolo mulimu abakiga otegeera mulimu n'abajja wano ng'era nabo babeera wano era nga banyumirwa bye tukola gwewerabidde mbonze yabiyimbo neesibiyeko kati tokimanyi nti nayimba biva muntu oyo banyumirwa nnyo ng'oliyala nga tolina yadde soli kusala njala tebaagala tukolere mu kibuga baagala tukolere wabweru w'ekibuga tebakulemesa omukisa gw'ekibuga balumbe nalo balumbe na kifuba beekobaana nnyo mu bukuukuulu tebaagala tukutula eddiru n'abasudiiru tuyimba bapangulula abo emitego bagitegulula abo abantu abo bankwe nnyo abantu mwana bambwa nnyo nze yabikuyimbira weekubemuko ozeeko kemabega nze yabikuyimbira yensonga lwaki ngezaako okubijjukiza kuba weerabira tigenda ogule emmotoka oleme kuva nga toguze emmotoka genda weewoole emmotoka mwalimu ebigambo
gisasule ku kibanja mpola basigaze kadi ogimaleyo mpola buli muntu agule emmotoka agigula ku kibanja mpola batono nnyo abagigula ku zero balance mu comment section yaabo kubanga nkimanye ebigambo nabiteekamu gisasule ku kibanja mpola basigaze kadi ogimaleyo mpola newankubadde lubaluseewa kasita otuuka enamasuba ku mwala naye obulamu bw'okunyola enkata nga bunyuma obulamu bw'okunyola enziga abakazi baagala nzirusi ng'ogivuga n'ogituuzako ne ku boneti bakukubeyo ne kaserefi entinda fikisada wano tubulookinga genda toyina magezi siri wano kulwana naawe ndi wano kusanyusa abantu bange nakubabuulira entinda bateekemu kaddikini sifuddeeyo kuba njogerera mbutanazimba kyokka katingula mmotoka gwe sente zo waziguzeemu ettaka ezange naziguzeemu emmotoka nze nabiyimba obyerabidde kakati ondiko ekikuwanya essanyu ng'owulira yadde amasaka yagwa ekyobugaga kyenyina e tiktok ke ka tv kange kati wenjogerera n'abantu bange kuba mukimanyi bulungi amazima mugamanyi eyo yonna mwatugobayo gye twali tujjanga okutegeeza abantu bawulire bye tukola mwatugobayo mwatudduukira eninga mwatulaganga ebbina bwe twabaleeteranga ennyimba nga muzisuula mu busero yaman naye mba oluyimba ne pastor Wilson Bugembe nga naakava mu ddwaliro ngemba zinguddeyo nga ndi nti Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga. The song is there with the video. Tegera saza mwenda gane nkadde n'emizimu gy'okuze mabega bwe wansabire nakasero ng'obulamu bugenda naddayo ebbombo nga ntandise okussa nga buli antunulako amaziga gayiika nange muli munda ng'essuubi ligenda wabyerabira kyemugamba kati mugenda kwerabira abantu gwe tonkayanya gwe ngenda ku bloki nga simanyi gyoza oli wano kulwana nange oli wano olowooza tuli mu mpaka za ku kyalo tuli mu kayana ani asinga nja ku blokinga oba olowooza tuli mu bya kayana ani asinga tewali byakukayana so abantu abalina entegeera ng'eyammwe leave people to be mubaleke bakole era batambule ekyo nkibabuulira waliwo abantu abamu nga bw'otujjonkera tokujjonkera nga bw'otufiirako tokufiirako nyina n'ennyimba nnyingi gwe nkudijijjeemu enkudi eno bagyemulugunyako sijagala wuliriza genda ogule emmotoka wuliriza ebigezo wuliriza emmundu evuge wuliriza ebirevu okeera ku makya ng'olinawo byonoonya naluyimba nekojja wange Dr. Jose Camellion okeera ku makya ng'olinawo byonoonya bakeera ku makya nga banoonya bye boonoona naye ne bwekesa neetonya njagala omanye riziki tewetakoona nayimba ne gulavite omusajja bamulabira kuki birevu baguntukuza ebirevu taawuka n'embaana nowe ebirevu bifeeko nga sematimba mwana obwo bw'olinabo obw'okubisa ebyana akamuzeese batakasirisa ddole ya mwana kafeero yakabakolera n'omuzungu n'alwana ne Bale Francis ekyamutunda sana gusa kichano oside band byonna negomba kubanga likirozi luba lwonna we nakubiraawo walumbezaaya mu biseera byange mwali mu bulusiri namusaba nyimbiremu ebirevu oya byangoberawo ekirevu kyannemu okugaaya byonna gulavite yabiyimba Gulavite yakuyimbira ti wandibolimba Gulavite olimba wandibo wamwerabira mwagala abantu mubatire mu depression no way tetukyafa depression ate abayimbi b'ennaku zino tetukubwa tuli soba edda bwe bakuteekanga kakanyaga ng'oyiga ebiragalalagala ng'oyiga amasada ng'oyiga ebiragalalagala ng'onuusa amafuta g'ennyonyi ng'ovaako ng'ogenda bakwatira mbubbi nga bakuba mu mawulire mbu omuyimbi bamukutta baneo abayimbi b'ennaku zino n'okusoma baasoma tuli soba
temujja kututeeka mu depression yone sega wane bannamwe mulimba temujja ate temugenda kutujja ku kye tulowooza nti kye tukola kituufu kye kitusasula mulimba Gravity yayimba ennyimba tolingiriza tojjula byotafumbye owalampiriza akalikamba gwolimala ogeetunze Gravity yakuyimbira tewabiwulira Gravity yabikuyimbira tewabiwulira omoto guliwa na Kampala nawaaka moto yabikuyimbira njagala obeeremu amagezi bijjukire yabikuyimbira yadde weebuza amagezi obimanyi wabikuyimbira olina ekikuluma ku banno obalinako omutima omubi obalinako obujja n'obukyayi toyagala banno bagende maaso nze mu bantu be sirisonyiwa Fiina Mugerwa siri kusonyiwa ku nsi mu kabuli n'emuggulu mpozi nga batugasa mpozi nga batusasinkanyiza Fiina Mugerwa njagala nkukube mu kifuba mwenti kubuze Fiina Mugerwa ofa kinange bonampa ansa nja kuva umati nenga sina kusinkana kukuba mbifuba bwenti kuba fete tuli violent njagala nkusange nkubuuze bwenti Fiina ofa kinange ombulire kubanga abantu lwaki olwana gwosazewo olwane entalo z'ensi n'ez'omwoyo kati olwana entalo bbiri olwanyisa ne blessing ya Katonda olwana nayo ne bantu mu amaanyi mugajjawo agayingira abantu amaanyi mugajjawo agayingira abantu amaanyi mugajjawa gwe n'owulira ng'oyagala okumalawo obulamu bwa munno gwovuga emmotoka yo bakugulira ekikomera bagambe mami kulikayo ababanno nga bali eri bayuya amaanyi mugajjawa njagala tusinkanemuko tubagwe twekubeko mbifuba nkubuuze mwagala anti mutuyita basajja Fiina Mugerwa tukwambaliremu mukazi wa Gravity akwambaliremu Gomez ne mama Faridi bakwambaliremu bakukyalireko ku National Theatre kubanga fa abasajja bwe tunaakulumba ojjaga era mujagira obalabye abasajja balumbye omukazi njagala bakazi banno bakulumbe mutugenda bategeka ku National Theatre awo misalato kunga waliwo n'amawulire ebakulumbe mu bakazi banno Gravity akwambalire ekikooyi ne mama Faridi agisuulemu bakulumbemu obannyonnyole lwaki oyagala kuzza babba baabwe mu kyalo kuba bo balina answer entuufu ey'okubuulira balina sad story about their husbands they will tell you bakubuulire nti munange engeri ennaku zino okuva lwe wajjonkera abaami baffe omugaati tegukyajja bajja bigamba bo babimanyi